Uganda mu Empaka eza International Para Badminton Championships ezigenda mu ggwanga ly'e Misiri omwezi guno. Ono agamba okutendeka kutambula bulungi era mukakafu nti bagenda kukola bulungi mu mpaka zino. This time trainize kyekyo nkyesiga era kati ndi ready okugenda okuteekawo embeera eri oli yenna gwe bagenda okubanga bampadde oba kati tewali kutwala kyabwereere buli kyotwala olina okuba nga okikolerera. Empaka zino zigenda kuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno era omuzannyo omulaga w'ekiika ya Uganda mu mpaka zino ye Elizabeth Mwesigwa. Ono agamba ekimutwala mu mpaka zino okufuna obubonero obwogera okumusobozesa okukiika ya Uganda mu mpaka za Paralympics ezigenda okuteekebwa mu kibuga Paris ekya Bufaransa omwaka guno. Ndigezaako nnyo okulaba nti traininga so hard okulaba nti qualifying bwe tuba tutuse mu competition qualifying okutuuka ku points ezisobola okumpanguza ogenda mu Paralympic nga Katonda ye mubeezi wange. Maka Senyondwa omutendesi wa ttiimu eno agamba ttiimu enagera kusimbula okugenda e Misiri ku Sande eno. Ono agamba abazanyi bonna 8 abali mu nkambi beeteeseteese bulungi okomawo n'obuwanguzi. So far abasinga emikisa tujja gamba Sala Naziwane Ali Mukasa ne Sumini Mutesi be baliko nga betengeredde ngera empaka zino bakola obulungi baba bagezezzaako okutambula nga tulindayo tournament emu egenda obeera e Thailand basobole okuperforminga mu World Championship bajja basobola okuqualifyinga performance yabo benabanga nnungi. Abazanyi abalala bagenda okugenda e Misiri kuliko Ali Mukasa, Lita Asimwe, Sala Naziwa, Somani Mutesi ne Rozi Nansereko.